Broadcast Concession Company anga wetukugambye byekole namba y'essimu yene eri mu kasonda wano eri 0701 858206 kanjude mu Luganda 070 8585206 gy'okubako ne bagamba bannange nze njagala kukola bwekiti kino kyenjagala ne kati for now kino kyensobola omulamu wange tukutegeezezza Hudson abantu mu butuufu bwakyo omuntu yandigenze ddi okulya Christmas njogera ku muntu nga si baana omuntu omukulu alina famire omuntu omukulu alina omulimu ayinikiza nchogedde kagambo kapya nze sikamanya kadda soli omukulu ewaddugala wewala emyaka era gyejo omuntu omukulu alina omulimu katugeze mukyala mufumbo omwami alina obuvunaanyizibwa oleka omulimu ogenze kulya Christmas nkoze ebbanga lyonna mwaka mulamba Hudson, this is a one day thing gwe badde ogamba alina agenda ddi either agende enkya regulo nga nyuse ku mulimu oba akeere ku Christmas ku makya agende kwa 24 ekiro nga bala batuuka dda basenga bandi bakojja batuuse naki wiiki ewedde emabega nzija kuololwa ennyini oyagala kupisamu bakulu maaso nina okubuuza ku bakadde bonna n'envaano n'engenda ewa maama egundi n'enzikirira emmanga n'embuuza ku bantu be twakula nabo ku kyalo omuntu alina ogenda okulya Christmas ng'abulayo wiiki ng'emu Christmas etuuke Hudson twagala ku muntu alina obuvunaanyizibwa wadde olina obuvunaanyizibwa togaba bakama bo tebakimanyi nti olinayo mukama wo yasigadde akyali ku mulimu akola mulimu goyinikiza ogenda ku nina okutuuka eri ng'obudde bukyali mbuze kubewaka tunyumyemu obudde obumala kati bwe natuuka kwa 24 tugenda bba mu keetalo nyama boli battankoko bano bali sijja funa budde kyekikutwala mu kyalo why are you going to the village ndwawo ogendayo eri ewaffe wamayogera naffe ali ku simu otubuulire sagala kutawaana nono omuntu omukulu gye buva ne gye budde eri ewaffe mpyandi bulala hallo wamma Sebo Hello. Sebo wasiza otya? TV. Kale katukujeko awo ndamu n'okuba essimu kendeeza TV yogera naffe mu ddoboozi eriri mu simu yo ate tuberenga twanguwa. Ali ku simu? Hudson, mu butuufu bwakyo. Ndayamusiza bannange. Naffe tukulamusiza Sebo. Merry Christmas. Nebaye kutuweereza okumala kw'omwaka mulala ddala. Ku nsonga eyo nandowooza nti mukama wo bw'abanga akyakola naawe wandikoze okutuuka ku 23 24 n'obusetta ate ku 27 n'omukago ogw'ebbula ate n'okomawo kubanga kyamazima akalimu keetaagisa keetawo kwegirya naye bw'obanga ate ogenze 19-18 olinga alese mukama wo ku mulimu oluusi oba byokola tebimanyi ebadde nteesa nti yandigenze ku 24 olw'okukuuma akalimu ke n'obuvunaanyizibwa bw'alina mu kifo ekyo yali wanajjaniza ow'ekyenda bannange mbaagaliza omwaka omukka ogw'emirembe nnaku okusinkana bulungi. Kale tuyenza nnyo manjoniga ow'ekiwenda. Thank you so very much. Merry Christmas as well and a happy new year. Bali kuba nti abadde mugamba omuntu agende ku 24 nga bongeze esente we mbadde ngendera omutwalo gumu wiiki kati okumanyanga Hudson oyagala genda week to Christmas olemese olemwa ogenda nga 24 ogende nga 25 wonawe transport costs ziba ziri sente zogenda okuspending ennaku ng'oli eyo oli mu kyalo oli kubeeragirako wamma ali ku simu yogera naffe otuwe ku mono byayogera sitegeera Sabo kendeeza TV yo katukujjeko tweyanziza jako TV eddoboozi otukubire oyogere naffe nga teffe tetwewulira nga otuwulira mu simu yo. Hudson omuntu ategeera olina obuvunaanyizibwa olina omulimu mukama wa ye ali ku mulimu akola amma ali ku simu mukama ye abantu bawabula abantu agenda mu bibye talina beewaabwe oli mukama wo wadde mukama wange sigende ko mu beewaffe lwa mirimu ali ku simu amma yogera nange. Hello adduse kale Hudson kiki ekikutwala nga manange soko omumpe. Hello Wanji nyabo Hello wasiza otya nyabo yebaleko nyabo kale nyabo naye gyebaleko nyabo yebaleko nyabo yendi nyabo
kati problem eliwo nti owuliriza TV kyovala bonzira muleti kankujjeko maama nsaasira alo kati kye ngamba yennyabo abaana abalina akajanja akanji abagenda ku lunaku nga wabula wiiki okitegeera siri mukama wo akyali ku mulimu gwe ng'owepankapanka ogenda kukolayo ki ye mukama wo tagenda kukola alina baali nabo lunaku akusinga ne ssente mukama wo naye yakyali gw'omuwaavu akola omusaala ogw'emitwalo 3 oyinikiza mbw'ogenda Masaka kulya Christmas wala bana ababeera ewaka wajja kukola mwezi tegunnaggwako naku z'omwezi ziri otandise mugenda waffe kulya mu biseera bya egandaalo bizinensi ezisinga ziba ziwumuddemu era bala baba bagenze nenda kugulawo mbeerewo naani nguzanyi abantu bangi ate mutumalako mirembe abantu bangi bafiirwa emirimu mu nnaku zino enku tutandika omwaka ogifiirwa oba oyagadde kungoba bugobi tosobola kwekwasa mbu nenzeko mu kyalo ewaffe ng'okimanyi omuntu aba ne gyasibuka ogenze ddi ewammwe nengenda wiiki emu emabega mbadde omwaka mulamba ababosi nammwe mulimbe nammwe mulimba twasuze mutya nnyabo ne ssebo twasuze bulungi wasse otya ssebo ovuddeko yatayimu agenze ye tumukubire mukoneko ate kawetha si kalungi eweera agenda kufuna airtime naye kale mbadde tusubiddwa ne opinion ye naye nga mu butuufu wakyo Atisoni Christmas yanga lwakusatu tugenda ku lwokubiri olweggulo maliriza okukola n'atuuka ssaawa mmeka transport embeera y'amakubo giraba ntuuke njagala ntuuke obudde nga bukyali nende wasenge emmanga mubuuzeeko oba nnogera ne ku ddagala nabeeko ku ddagala tubeere eno kyobala mugenda mbeewo ne mutukubira halo tubeere eno ne mutufuukira mbeezaayo ku transport n'omubuuza nizo beere eno ng'ebizibu binkute naye nga nagenda wasenga nanyogerayo ekikuba yesebo hello nze mu kulaba okwange yesebo omuntu yalibadde ng'agenda kwabiremu nnya teseba lwaki kikikeeza mu kyalo kubanga tolina kyogenda kukolayo abantu bakeera mu ate ne batawanya ffe balese Kampala ate transport anteddeko mukwano gwange nsindikirayo omutwalo ng'ate nawe ffe akaseera tuba tugenda mu January kale tweyanza yes kyemugamba agenze mu kyalo transport namugwako mpasi nga tobayina waliwo ebigwa bitalaze nabuuza nakutumyeyo teyakyagadde bibba bitalaze Hudson omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa teri kikutwala kulya Christmas a week before to Christmas go on a Tuesday like tomorrow evening after work come back on the Boxing Day wenninira omutwalo bantwalira emitwalo obudde bwogenda omala mutwalo sene zogenda okuspendinga ezo nandimalidde wano eno simanya nsasula transport banisiza ate n'abantu bano mubabakowa ne babakoowa tebatukowa fa batabeerayo mwaka mulamba ate lwe banneetaaga maama ngamba onanfunirayoku obudde tubeereku wano tunyumyemu kale kwabirimu ennya nga tuli mu dduka bali mukalirira nyama ku Christmas bakere bagende mu church badde mu mmere tunanyumyamu ati tunanyumyamu n'abazadde kumukere ku kuro wamma yogera naffe nawe mutunga ine waabwe genda ngo budde abantu abakunako nga babulayo wiiki namba ate nno bagenda okutuuka olunaku lugenda okutuuka nga ne ssente zibaweddeko ate nga batandika okunoonya transport ebasa era ogenda okulaba ng'ayongerayo wiiki namba abaddewo okudda nga 26 adda nga n'olunaku n'olusooka lukuza okuggwako ate olusooka lugenda okuggwako oluusi ng'akubira abeene essimu bannange mperezaayo emitwalo ebiri transport yankomyawo kale sibitegeera abamu bandi tibeetaagisa nagenda mu byalo ebyo naye ssebo beekaka bakola obujanja omukazi omufumbo ogenze mu kyalo wiiki yena abakozi abawaka asala banange Hudson gwe omukozi katugeze kati goli kuyambako waka essaawa zino olina famire gy'oyambako okuyambako ewaka ku Christmas ki ekikutwala ewammwe okukitegedde ate omaze okugenda ewammwe ate otuuseeyo omazeeyo wiikisi zo 2 kyemugamba bwe najja eno kubakolerako n'embeera mwana wammwe it doesn't mean tino olina kugenda ku Christmas nina ogenda keeka we should know when we should go mu byalo temutukkiriza gendako waffe omwaka mulamba guno wano ke kakisa kenfunye ogenda eka atunda edduuka ki ekikuggazawo nti ogenda Christmas ate kati bonna baba bagenda abantu bajja kwetaaga ebintu ebyokukozesa bajja gula life goes on every day si buli omuntu agenda kucelebratinga Christmas wamma namwe banyumirwe ku bulamu sha
omuntu alina kera mu kyalo nnyo kubanga batawanya nnyo abantu abo singa bakimanyi agenda mangu n'amalayo nga nenaku nkuzituusa talinaamu yadde ebibiri bimuweddeko okusoba muleka ku mulimu gwogenze mu kyalo kyali baddeko omuntu n'ogenda ku 24 26 n'okomawo gwe gusinga olunaku kale tweyanza ko kitegede Hudson bigwa bitalaze temukikuliriza nnyo mukimanyi omuntu atukubira ssente mu butuufu bwakyo bigwa bitalaze kyovolaba ne government na ministry y'ebigwa bitalaze nti wabeerawo akasimbya tebitse nga tubitegedde bino biba bigwa bitalaze kyogamba oli asobola ogana gakangende nzoononere mu kyalo ntuuka okomawo mbakubira essimu abatayagala n'atuuka nga tikyamususeeko ke yabadde asigaza n'afuna kojjaawe namugamba ndi bubiina n'omulekera omutwalo njagala tufune asembayo katufuna ali kusimu asembayo wala yange temugikubako eyange temugikubako wama gwa asembayo tubuulire Christmas omuntu andigenza ddyo giselebratinga nga tokola nga tolina buvunaanyizibwa gy'ova eri ogenda kukolayo kyolinawo project ogenze kukola katufune asembayo omwami oyo sebo ebyo byali byadda eri abantu abo batalina buvunaanyizibwa nga talina wadde buvunaanyizibwa naye kati efe abantu balina obuvunaanyizibwa abaagana emirimu kati twetaaga ssente ennaku enkomeeza kale tweyanza nnyo abantu bakimanyi nti nno omulimu kyamaanyi nnyo bave mu ebyo ebyamalalo eby'abaana abato bya myaka 17 okitegeera ngenze soibu wano ku 6 nsinzidde wano nembatumirako mwenna mbaagala nnyo banna. Thank you so very much Swaibu nga nasubu ategwa okubanga wawangu tulina abawanguzi baffe bonna ku olwaleero aba bakuba essimu mu programu yaffe kunaku olwokuna ne bawangula etulya Christmas tugenda kukomawo nabo ku ssaawa zaffe wali 3 atubakwasa etulya abwe n'omukulu director wa Focus Production Company naye nga tukugamba omulamwa gubadde nti wandigeze ddyo okulya Christmas mukwano oba olina ebyokukola in actual sense genda obeere ngo otandika okulya Christmas genda enkya olweggulo adyala kyemutana ne bazaddebo ne famire yo kunaku olw'omukaaga kunaku olwokuna linnya ate obeere ng'okomawo Omulamwa maguluka tukole gubadde gukutuusibwako Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans